speaking, what will you say to the people? Obululu bajja bubawa, but keep them safe. Tewali nsonga lwaki mubakunganya. Museveni agambye kale campaigns okulonda sijja kujjawo, democracy ye leading factor, naye nsobola okukuma ku bantu first afayo ku bulamu bwammwe. Then n'agamba nti bwanajja ebyokulonda mujja kuba kerere n'abirekawo. Naye ate at the same time kiringa kwetabulira ddagala lya butwa. Notuuka bbali n'ogamba ye bano abasajja abakola ebintu bino singa campaign bazijjawo bujja completely. So COVID jali banaye Uganda baganda bange mbegayiride nafiridwayo omwana ensonga ya COVID. Mbabulira mazima omwana oyo ekyabandazisiza okuva mu buto bwe ne mbabulira story eyo lwakubanga pain ya amaanyi. Si yasoose gwe nfiiriddwa naye kyannumye nnyo nti afudde COVID wamu ne TB. Nsaasira abantu abalina abalwadde ab'emitima, abalina zi pressure, abalina endwadde zonna ezikwasaganya n'ekifuba kyo, abantu abalina low immunity, alina sickle cells, abalina ki. Kati obulwadde buli mu bantu bammwe abakola mu zi supermarket, Ntinda, Bukoto, Kamwokya, Bugoloobi, biki. Omuyindi yafudde eggulo ebugoloobi mu flats. So namwe kenyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banaye mbasaba yadde sinze sirya namwe sikiriziganya namwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusavinga obulamu, tukiriziganye ne muzeeyi. Ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people. The people who are giving confidence to Ugandans nti COVID italiyo, and the thieves in NRM. Ababbi kwenga sene bana abakunganya abantu. It is frustrating. Omusajja apanga mupangulula. Nze nwaniride NRM nenjiwawo omubiri emyaka gyonna. Naye teri kintu kirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Be bali mu office be bafuna emisaala. Nze sisasula musaala, sikola ki, I've lost funds, naye kirungi nti aba NRM be basinga obungi. Era lak jennina yeeyo. Naye ng'ate ne bafaani bange abankyawo olw'okuba nti nsupportinga NRM. Nabo bafaani abo kinnuma muli nti oluusi kinnuma kuba baali badde bonna weebali. Naye nakikola lwa bulungi olw'okuba omusajja byakola bituufu. Naye ate mmwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne wogambira nti wano Museveni mulungi olw'okuba omuntu wa Museveni ye yakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na Vema College Senior 5 nengende koleseswa kuba nagana kusala nviiri. Sava yero kuba nali dance nga be mutegedde abo. PCM is physics, chemistry, mathematics. Natule ebibuuzo byange era mmwe nzijja ku side eyo ebintu bye mwabadde mulegesa. Ngenda kulumba side bbiri. Side yaka akasajja simanyi kamabirizi akakaleeta ezo zi fake news ezo abantu basobola Bobi Wine asobola okutrendinga ng'ate mumanyi kye mukola. Senior 6 najituulira Kololo SS mu 1998, and if Bobi Wine is younger than me nga bwe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kuba nti yatuula 98 nange mu mwaka gwe gumu namuleka kitante nga ndi Kololo Makere College School mu senior 5 ngali kitante below my friends even ngali mu senior 3. So kati atajja atya n'atuula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazannyo kammwe mwakafunyemu n'atrendinga, sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula zaana submitting nga ayesimbawo ku bukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzannyo gwendabye oguliwo guli nti mwe abawagira Bobby
bamabirizi mmwe mumunoonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobi okwesimbawo ku bwa president asobola okugenda giri emyaka 5 adde asome nga bano bagabambi bamulemesa kale katumulinda asome tujja muwaluli akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina Mugisha muntu yabagamba ngokola structures. Temuyina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya we bagambira nti government yeya panze era ne bagamba teyasoma ne bamudisqualify. Akakazanyo nakalabye dda nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nolaba bipapula ki byataddeko. That's why abasirikiridde naye kirungi be batono be basiru. Sorry batuganya okuvuma nsaba kisonyo. So mabirizi gembera mwegendereze no NRM tugisupportinze naye twagala okusupportinga tumaye yesu nzo kwato gisupportinga naye muleke tuzunza kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo. Bemba mwagala okuchallenginga ebipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEB. Bobi Wine yasoma senior 4 aba yagituula yafuna certificate ya senior 4 je yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa by then nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munonya obubozibozi. Era namwe abawagizi be NRM ba bloggers aba NRM mulekerawo kumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue etuli at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi babuyita budata. Nemufule ebintu ebitali magezi mbozi. Oli nembera nga mumuwabuwi platform mumule kafire yo mwe mwogere ku nguudo mwogere kumala kati tutandika okulwanyisa amalwaliro gali bubi tudde ku malwaliro. Lwaki twogera kubali nga tebalina kye bagenda tukosa. Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud and you're the reason lwaki nasazeewo nkomewo. Because the youth mukulonda mwalaze nti no byetubadde twogerako bulijjo nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated bisaana mu engaging by youth. You have engaged mwa engaging bulungi nnyo mwayingidde obukulembeze abasomye. Ekyokubiri mwebale kwewandiisa ate mwebale kulonda. It is unbelievable ntino Uganda omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya nakkirizisa abantu abali e Bulaaya ntino Uganda yonna teyagala Museveni bateyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 79% bakulaze ntino. They have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. NRM, but it is a mother party. Oluvanyuma lwa Muzeeyi Museveni ne banne ffe tulina okujjawo abavubuka. Tetugenda creating parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people abogera amazima abatabba abatakola ki. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino never voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people
nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date nga ate electoral commission eina abalonzi abatasuka milioni 18 kati oyinza okwebuuza Bebekulu lwaki yali asirise lwaki abadde asirise kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzeeyi Museveni bateredde entende ku NRM nti ne Museveni ne bwaba avaawo they are willing to take on the party positively kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana just kati nina kugenda Sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi because tewakyali nsonga ekayana sincerely speaking voters register ina abantu milioni 13 ngate general election gundi electoral commission ina balonzi milioni 18 ongamba otya nti no bajja kunsinga kati lwaki mmala obudde mu kulerengana so abantu abogerera NRM mulekeraawo kuba propaganda mulekeraawo kulerengana reason and focus on issues mulekerawo kwagala bampane Katonda atuwadde aba NRM nti kati buli kimu kitambula enguudo bazikola ebintu bibadde bitambula bulungi ziddaamu amasanyalaze ani sinawulirayo muntu agezaako kunnyonnyolana kugamba bannayuganda what's mekaze tuyineza amasanyalaze ekireetedde factories ennyingi okuleetebwa e Uganda nti nno mu myaka 5 okuva kati mwana Adamu ajja kuba real takaaba nnyo mirimu engoye ezaali ziseerebwa kati ez'abakazi nze bukyanga mbeerawo sirabangako I have never seen adverts like the adverts I have seen during the lockdown period ezengoye abaana abawala deera simanyi kano fashion ki singa teyali covid singa tebadde period eno temwali badde creative like that. Let us focus on those things. Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai musajja watu yagwao mumuleke. Leave him alone. He's also doing what he's practicing the same democracy that was brought by Museveni. Abana Uganda bebalonda multi-party system. Bwaba tayagala NRM mumuleke. Kati watu nsobola baga mulekerwa nsonga kati tuli sure. Tumaito mega ate n'oluma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Babasikira besije Yesoani agirirideko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobi agenda agirireko. Naye nga tetujja mu wansi. Tetujja mu wansi lwa nsonga tagwanidde. Sindi lwakuba talina right eyo. No, tagwanidde. Naye nga alina right ye yesimba mu bintu because ye democracy y'omugwe baateekawo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonabo nengera banaba bakusobodde okukikugamba naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still nobulwako defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobere no gamba abantu oku social distancing. Nolaba omuntu w'NRM nga ajjuza abantu. Though namwe ba blogger abakuba NRM namwe muina akazannyo mwatandise okuleeta bu videos obwa campaign obukadde mubuteekayo mbu abantu balowooze mboyo NRM yakoze campaign nga ate bukadde. Toyinza kuŋŋamba nti otaddeyo ka video abantu bali 10 temuli n'omu alina mask n'omu. Afadhali omu wali mukutenga ina mask kubanga 5 years ago
It was impossible for anyone to put on a mask during a rally. So for you to give us proof ntino ya kunganyiza abantu, nonyayo omu gwakwata ka video wekwatireko bwotinga gwoyambadde mask. Naye propaganda gwe muzanya still ya kyatuleetera obuzibu. Ojeyo ka video akakadda akedda okalese oyongera kuteeka confidence mbantu nti ebya covid bya kiyayi. Ensonga zange nzibawadde ezokuba nti mbadde na pullingamu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor. I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Nebe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba people power. Ngenda na baita abawagizi bange aba people power oba noob oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk. Nebwe balingo bamuseveni alinya kazinda nagambo oyo mwana mubbi na mugoba simwagalada. Siri joininga opposition ya Uganda. You thieves who lie to people of Uganda who are in pain. Noli okuba tunulira bonna bali mu kwesettinga babaddewo nabo babadde mu zitaamu baludde mu parliament bali mu kwesettinga kudda mu parliament nabo bali mu taamu yakuna bafa ku musaala omusaala Abannayuganda abalaba mwe mutunule mu constituencies zammwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde. So mwababadde babuuza ku posti yange gye nataddeyo what you wanted me to talk about. Waliwo abagambye tubuulire ku kya Museveni oba yagoba kanti kumalire bwenti nti ne bwalingo basiriba joininga nja kusigala mu NRM naye nga ye gwe siraba mpaka lwali mpita because sirwa kuba ye no lwakuba vision njirabe etambula bulungi. Nabanyonyola vision yeyo nenjibagamba nze njagala nnyo omuntu okundaga gyendaga n'amaaso gange we gakoma nemba nga ndaba beyond. Kubanga naturally nakiraba nti nno si byangu. Governing a country is not easy. Okugoverning omuna Uganda si kyangu. Enensi gyevudde 40 years ago badde mu ntalo. N'olyoka olaba emmesezi gigerageranya ne Tanzania ne Kenya. Balwana civil wars maker in the last 100 years. Nayenze bwendaba nti no musajja akoze zidamu. Zidamu zigenda kuleeta amasanyalaze. Agabe ettaka nga waliwo amasanyalaze omuzungu ajja akole factory. Omuzungu bw'akola factory omuna Uganda atunde ebintu ku kkubo ebintu bibe cheaper mu Uganda ate tukole ne exporting. Kati kwekyo bw'oyongerako amafuta nga gateredde economy teyinza butatereera about 60 to 70% better than it is today. But for the economy okutereera bwetyo era kyetaagawo obudde. Kyetaagawo obudde. Togenda keera ku makyambolo okuba yagatundire yesterday ti amafuta era kale. Nembagamba nti kyali very important for the country to have security as its first priority because without security toyina kintu kyosobola kola. N'amalwaliro ne bozimba gafaanana ng'eggulu olw'okuba nga wabeerawo insurgency bagakuba abantu tebasobola kutambula kugenda wa mu malwaliro. So the roads became even more nga priority osooka security. Okay, bw'omala security nodda ku nguudo nodda ku education kubanga
enguudo ezo ziyamba abantu okutambula webataba nguudo babatemula steel ne bwoba okutte security etya ekyokubiri abalwadde tebatuuka mu malwaliro ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kuba tetwalina technology so nozaako education ekuyambi lwaki esooka health education esooka health lwa nsonga it is prevention is better than cure togenda basomesa knowledge yonna yonna naye baweeko akatonotono akabayamba okumanya nti omuntu bwakwata mu bbi n'alya emmere alwala oba omuntu buli lwava mutoyo anaabe mu ngalo oba omuntu n'ayiga okubala that's why that universal education was very crucial okusoma oyinza okulaba ng'abannayuganda batasoma naye bannaye bategeera kyova olaba mu kikubu wajjudde abantu abatalina degree naye nga bagagga bali healthy balina sente so kyova olaba nga education yalina okujja before the health system kakati nodda ku bantu aboogera yes I will join you bannayuganda mwenna mbasuubiza ekintu kimu I will never favor any NRM member yenna akwatagana no corruption n'obubbi because nange nkoyo kuba defendinganga nga ndabika nsajjula busajjuzi biwundu by'abantu abannayuganda I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusaawa eno yes muzeyi kati osobola okutunuulira ku economy nti erina okufuuka unfortunately aba akyabirwanyisa covid najja covid akubye buli economy ya buli nsi kyokka nga kyetubadde tulina okuzzaako ye health system abagenze mulago munjulira abagenze malwaliro agali different munjulira nti no health system ebadde etandise mpola mumanye ensonga lwaki baali balina okutujjako zi ID ne batujjako ebinku mu biki bagenda biconnectinga byonna ne zibanka byonna n'amaaso bagenda biconnectinga nga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health gundi insurance naye nga bw'obanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi bw'obanga kwali kutugatta and that plan is on being put up but the health sector yebadde etandise naye yali teyinza kusooka security yali teyinza kusooka nguudo kati we bakuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo otuukeyo otya kati n'olyoka osembyayo corruption naye ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakolinga corruption ng'ate oli mwavu Uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ngo otargetinga ba corruption already economy yo mfuto inaamu sente kati ate ababba babbaki zimba economy bwewera of course ababbi bajja kuba bazze kati olwo otandike okudiringa ne corruption naye kati olinga agamba nti Uganda yali badde yasooka muzeeyi tafaayo tafudde ku babbi ba ssente biki nga economy yali nvundu billions simanyi it is so amazing on how people don't want to use their brains to think but remember ngenda kibagamba ekibaŋŋambisiza nti nno siri joininga opposition lwakubanga mu NRM njizo okulowooza lwaki ebintu bikolebwa n'endaba n'okulaba wa gye birina okugenda ndaba abakola ebikyamu era sigenda kubeera ku sayidi y'abakola ebikyamu katonda yatuwa amaanyi mu kuyimba era Museveni n'atwerawo platform ne tufuuka famous tukozese platforms zino bulungi sijja zikozesa nze kudda okulwanyisa government no abantu ba bulijjo siri politician but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively abantu ba Uganda tujja redirectinga to the positive side okulaba nti nabo obulamu butereera naye bunaatereera butya tebujja tereera nga ate olwanyisa alina kyoyagala no bujja tereera ng'okola n'oyo alina kyokola kyoyagala oyagala okuwabula Museveni ate togenzeeyo wuwe kati onaamuwabula otya oyagala okumulaga ababbi ne evidence ogirina oyina genda gyali
so n'olwekyo awo mbadde nziramu mmwe ababadde beesaalisa mbu Museveni yangoba ekyo kiri fine ne bwangoba but you will never have me ekyo kirina was kiruma okusinga. So now finally ngenda kwogerako ku music which is my most important. Now again the reason lwaki nali nsirise lwakuba nti obudde bwali butuuse. Obudde bwatuuse nendaba nti tewakyalina kinene kyakulwanyisa abasajja amaanyi gaggwamu. Nemanya nti abavubuka because actually my problem was misleading young people. That was my problem. Me and Jose Chameleone and Bobby Wine, we really had to work hard as us. Okay? We worked hard. We are still working hard as individuals. So the most important message, number one, we should carry to the young people of Uganda is work hard as an individual before you wait or call for help. Government tena kintu kyesobola kuleetera muvubuka naye yeteekawo embeera eziri geno nti security yiyo ti enguudo ziizo ti amasanyalaze gaabo olugwe ne weeyiiya. Juzi wano nali njogera ne kusaasira nangamba baina umeme zino zitransforme ziba ziononese waliwo abavubuka beekwata ne baziddira ne bazifuula bino ebyuma ebyokya welding be bavubuka abayiiya. Teri muntu yenna wallahi government ne bwe zirikyuka zitya teriyo tebakikulimba n'aleeta ssente n'azikuteera mu nsawo. So I call upon my colleagues. We are very strong. We have big followings, but tetuwuddisa, let us not mislead our followings or our followers because of selfish reasons. You might have a good reason as Bobby Wine to say that the president has been on for long, but don't misrepresent that reason. Interpretation y'ekikyamu kyolaba nti akoze kiyinza okumisleadinga abavubuka. Let us teach these young people nti nno bannange buli muvubuka yenna bw'avaayo asooka kutoba n'otoba kubanga naffe tukyatoba. I have recruited so many people, so many young people from People Power. The reason why they say they are changing or they've changed is mainly because they send him Musajja wa mazima. Of course, agamazima ngamanyi. Because wemba ndia nabo ku 10 luno lwemba nnina. Ekizibu kye basinza okufuna eyo gye babadde tebagabana. Don't be surprised bannange twabagamba zijukira wano nga balonda ba LC ne tubagamba ebyokusimba line twabalaze nti no Ugandans are waking up. Those were old people abalonda ba LC basimba line NRM nekuba. Kati you're still underlooking echa 79% abavubukanga nabo basimbye eki line. Ekinuma ye expectation Joshubira abaana abo okubeera nabo mbwencha government ekyuka. Omwana amala emyaka 5 gyonna nga focusinze ku bya politics. Ekifo ky'okufocusinga mu katale mu wino. Ekifo ky'okufocusinga ku nnimiro. Preach work. That's how the three of us have become who we are. Preach friendship. That's how we became friends to all the Kaihuras, the Who's, who helped you to be who you are today. That's how I became a friend of a son of a president. Because bwe tuba tukola kusemberera abalina abali obulungi tusobole okuyiga babikola batya tusobole okubikola. That is the message I expect Joseph Mayanja to give and I expect Bobby Wine to give. So that our young people don't think that when governments change, that's when you get rich. That's wrong.
When Badem pulling out, when I pulled out, I resorted to music. And I've done some very nice music. Mbadde nzimba album yange, because every musician today, your best option today is to try and record music, because the world is going to change permanently. Oyinza okwebuuza n'okusirika n'ensirikira ki n'ensirika because nalina okutuula back on the ground and recalculate how I'm going to be able to exist with family and dependents, showbiz, signing musicians, record company nalina akagitandika. How are we going to live in this new normal? Because it is the reason why they call it a new normal is because it is a permanent change of the world. It will never be the same again. Because new measures stepping in, new measures ezo zigenda kufuuka permanent. Ebintu bwe twabikolanga ebisinga si bwe tujja kuddamu bikola. Someone had to sit back and plan. So if you're a musician, atatudde oba entertainer, oba omuntu yenna ali mu bintu ebikwatagana ne arts and culture, n'otatuula back okudda ku drawing board olowooze buto ekintu okitandisa otya kiddamu kitya. That's a big mistake. So that's the major reason lwaki era nalina okusittinga back. Kati gye emirimu gyange ebiri nga gina ate ekyokusatu nti mu kutuula back ne recording album yange ejja kufuluma most likely ngezaako okulaba period eno eya October, November, December eyinza okuba embi COVID wise. So I've planned for the album okufuluma after presidential elections. Nga tulina ne ku hope eya release, nga tulina ne ku hope eya vaccine. Because vaccine okolebwa yetaga a minimum of 1 year and 8 months. So tukyagenda. I can guarantee you tukyagenda. Mu abayimbi, abategesi, ababadde mu press conference mukwano gwange Abitex yankubidde yesterday nangamba tugenda kutuula. Nemugamba okutuula mutule naye omuntu gwe mu addressing ensonga bifu. You can't now be demanding to open events mubaziwe SOPs nga olaba n'amasomero ne kanisa. First priority kanisa sinzi gule gwate ogamba bakuwe SOPs ez'ebivulu. Panange, let us try to act normal. Let us try to act as mature people. Tuberenga abantu abakulu abalowooza. Muli ku TV mbusimanyi ffe abayimbi naffe batulowoozeeko. Babalowoozeeko batyanga ne kanisa, omuzikiti, masikiti tennaba kuggulwawo, tebannabagiwa SOPs. So baganda bange bali mu entertainment industry mbegayiridde tubadde nga tukola nnyo, tuli basanyufu, Katonda yatukwatako, naye era ebyembi bibaawo. Kusaawa eno tuli mu kizikiza tukirize, naye tudevising engeri zetusobola okuadvisinga government bwesobola otukwatirako mu buzibu bwaffe, okusinga okwefuula abasirusiru as if we don't see what is happening. Mbu batukolere SOPs, guidelines batugulirewo kudiru ki? Sagala nze nagaana okukolagana n'obubondo okuba muli bangi nga mutambuza ensonga ensiru. You'd rather be few but with the right reasoning than being many with the wrong reasoning. Twekwate wamu ngera bwe twalisaanidde okuba nga abayimbi tuyiye engeri gye tusobola okusaba mu gavumenti naffe etukwatireko mu kufiirwa kwaffe. That is a better direction nga tubaako antyakolebwa dda, because nawulira ne minisita akyogerako. Bwe mba mulina ebibuuzo byonna mugende mu ministry
ya culture. Madamu Peace Mutuzo ndoza ya chali responsible. Oba ne waliyo ne PS ne mchala Honorable Nachiwala. They can give you these answers. Fraternity ya music, fraternity ya entertainment, tulemekula bikanga bajega abali awo abagenda omuwawa. Abamu babuziza lwaki sayogera ku mateeka. Tera ku microwave. Amateeka agatekebwawo nagogerako naye sajja public because game plan yange yali yakusigala out of public. Naye nga nze omu kubali mu meetings ezaali very important ezatuusa ebintu ebyo we bituuse ngera nali nkola natulako ne Silver Kyagulanyi Babujingo Kaye obaye Kaye Kaweesa baloya ne tutula ne tudevizing a way forward era way forward egenze bulungi nnyo. Only that not all the time timba njagala okubeera mu front. No, there's a period when I really did not want to be in the front. So ekyo kirungi baga standinga, but I'm not sure because tebanatuwa written document nti amateeka baga standinga okugayimiriza. It needed a written document, not a minister's word on TV, because omuyimbi bw'anaakola ensobi ngakyayinza okulya bw'wabanga document teri physical nti no okay twayimiriza amateeka. Otherwise abali in charge ekyo kintu ne meeting na kyemphasizingako ne mbasaba please get a written document that shows and share those copies with musicians so that they can share those copies with their lawyers to know where they stand. Get a document that is official that says that the ministry in charge oba omuntu yatekawo amateeka yagayimiriza. Otherwise muli ku firimu era muli kubiri ebyekito ebyebbugumu. Yes, music industry yetaaga amateeka, ekyo twavaddanga tukibagamba kuba omuntu ali organized. Amateeka ga organizing omuntu mu straight line. Usually abantu ababeera mu straight line business wise they never go wrong, they always achieve. Ate ne fraternity yaffe kati tufunye covid for example, tuli mbizibu tetukola naye onoonya wootandikira okugamba gavumenti etuwe ssente etuyambe nga tolabawo. Kale yes mu fraternity yaffe erimuko obusente bwebadde contributing towards the economy in such a way that if the government had organized the music fraternity earlier, it would have been 15 times more the money they earn as government of Uganda. But it did not. It did not because no one showed interest in showing government. It did not because there was no Bebe Cool, there was no Afrigo, there was no Bobby Wine, there was no Chameleon to push until when there came Chameleon, there came Afrigo, there came Bebe Cool, there came Bobby Wine, and the industry neretamu omuliro. Omuliro guno oguzze ne music n'atuuka ku level n'asapaasinga politics. Then government neryoka eraba so eno fraternity tusobola ogijjamu ssente tugiorganizing erabika erimu ku bantu. So now it has come out to organize it. So bweba egenda ku organizinga waliwo n'amateeka agali mu parliament agagigayidinga. Nawulira abayimbi bawoza fe tebatwebuuzaako tebatuyita bannange. Waliwo etteeka erikkiriza minisita okutuuza akakiiko okulonda akakiiko ke n'akatuuza ne kakola amateeka. Eryo etteeka weeriri erimukkiriza okulonda akakiiko ke. So teyeetaaga kutubuuza
So mujjukire nti abayimbi abasinga tebali lant ebintu ebisinga kyovola abantu no nalina lucky obutavaayo kwogera kuba te bwovaayo noyogera nga banno ate boogera ebyopposite kiswaza. But lucky enough finally all the musicians basanyufu nti government kati etufokasinzeeko etutereeze. The question is tutuule tuteese nayo etutereezezza etya obuzibu bwaffe buliwa kubanga ne government erina okumanya kikyetereeza. Yes tukkiriza entertainment industry tegiina kyegimanyiiko naye ate yeekozesa amateeka agagiweebwa parliament okukola amateeka. So kakati bw'obeera omuntu mukkakkamu omuntu mulamu ng'okonkona ku luggi lwa minisita tubadde twagala kunyumyako naawe wano mwakoze bukyamu ebitunyiga birala tetwalifuddeyo bbawa ssente naye singa mutuprotectinga ne tuba nga tufune ssente ne mutuyamba naffe ne tubeera bizinesi zaffe ne zibeera nga zitambula mu mateeka ne mutuyamba ne tuba nga tusobola okwebala ebintu bwebityo ne muteeseza ku platform eya mbuulira nange nkubuulire. So sigenda kuyimba nyimba n'ovuma gavumenti n'ovuma abakozi ate n'ojja gavumenti yemu n'ogigamba simanyi toyina right enteekako mateeka. No, obuwairo weebuli obukkiriza minisita okukola eyo gundi komiti ye. But it's good that twakkiriziganyiza era waliwo komiti ey'abalooya eri mu kukola ne Bakyagulanyi ne Buju okulaba nti nno tuba advisinga ebizibu biri ki kubanga okukola amateeka osinziira ku mulimu gw'omuntu. Omulimu gw'omuntu gulimu okukola ssente n'ebizibu byazo. Kati bo bayinza okulaba amayumba n'emmotoka naye nga tebamanyi bizibu biriyo. So we have advised era nsuubira nti tiimu eyo efokasinze ku ky'okwadvisinga ki government. Now personal music nabagambye nkoze album but the biggest issue that is there nkola project ya TB tusobodde okugenda amalwaliro mangi e Kampala getutaddeko TB tukebera abantu banaye mbasaba mwekebeze TB mbasaba mwekebeze TB kubanga TB atta era TB yanzitidde omwana combined ne COVID. Twagenze ne Jinja nayo ne tugulawo mu malwaliro gonna Jinja Main Hospital ne tugulawo they're about 5 Nalufenya Budondo Bulindo Bugembe yonna ne tugulawo desk ezo buli andaba ng'olina omuntu wo ng'ayagala okukebera TB ogenda ku desk eyo ne bwe bakuwabuya ennamba n'otukubira ffe ne tukulagirira waawo genda okebeza TB kwa bwereere n'obujjanjabi bwa bwereere. It is free testing for TB and it is free treatment for tuberculosis. Mukikole ng'obudde bukyali byebimu ku bintu nze nga Bebekulu bye nsobola okwenyumirizaamu nti nkoledde Abannayuganda. Yes natwala abaana waliwo benyamba ab'emitima naye kino kya nsi yonna. Kati project yange eya TB erina abayimbi be yasalawo okusupportinga era Gagamel mujjukira bwe nabasaba okuweereza. I asked you to do some voices and send them to me. Yes, it's about time. So far I have 4 new talents. Tulina abayimbi ba mirundi ena bengenda okutandika okusigninga in the next 14 days. So tugenda kusigninga abayimbi abaana bange balungi nnyo. Of course number 1 priority there is Edith K. Nina omukyalo omulala mupya bamuyita Jamal. Ninayo abalongo bava Congo. Ninayo
by individuals abalala nayo 2 more girls and 2 more boys. The record company yali enatera okutandika naye COVID najja. We have all been affected in one way or another. Okay, so that very soon jakubera na press conference where I'm going to unveil these artists. I'll be unveiling 2 pairs, 1 pair. That's 2 artists. And of course, we've already done recordings with these, the first couple. They are both female. We have already shot videos for them. We are continuing with the music, but we are careful because the process is now a bit tricky. So, fairly speaking, musically, that's how we're standing. I will also officially return for media to be able to do interviews. I know all my media personalities have called me for a long time to ask me to do clips, Bebe no interview, annually. I'm returning to the media from the 10th of September. From the 10th of September, and then we will be able now to see the real Bebe Cool, the real G, the real nigger in the house, you know. Grandpapa. So, in one way or another, I want to thank you because I'm about to close in the next 2 minutes. I want to close by thanking all Ugandans who have been watching, all people who have been commenting. Yes, I can see some insults here from a few friends, but it's okay. It is the same freedom that you were given, freedom to insult, though the president refused insulting. Let us focus on COVID. Let us go back. I beg of you, Ministry of Health, let us quickly go back to the point of awareness. We need to tell people what to eat, the things that are going to help them boost their immunity. We need to get onto that immediately to save Ugandans and to fight COVID. Mwenaba bloggers abali ebweru Rita Kagwa kakensa really kuchintu cha COVID, you've done a good thing. Don't stop. Nadala Rita Kagwa, you have always insisted, you have always posted banange to wakane. Let us disagree politically, but for COVID, let us agree and let us do the awareness together. It is too late. It is in the country. It is time to tell people what to do so that their bodies can fight the disease, so that less people go to the hospitals, because the hospitals are few. The capacity to feed those many people is not really in place. So I kindly request, before I even request anything else, let me thank the doctors. Aben Sambia, Dr. Raymond, webale nyo. I called you every hour in the night. Dr. Grace, our ICU, thank you so much. I know we lost the battle, but at least you showed me. The management of Zambia Hospital, I beg of you to look into why the reputation is negative. Because Ugandans are not talking well about the hospital. Please look into it. I may thank the doctors there, but I also have to tell you the truth. Dr. Raymond, again, I want to thank you. I also want to thank the doctors at Victoria Hospital. Thank you so much. Dr. Mtiaba Mkwano Gwange. And Victoria Hospital, Bukoto, that is former Kadik, thank you so much. Annette, you represent Nakasero Hospital. Annette, thank you so much because you kept with me on behalf of the hospital. Thank you so much.
njagala kwebaza Mama Narweiso webale nnyo okunyambako because of course nange ndi muntu Mama Narweiso yankwatiddeko ku bills ezimu. Thank you so much, of course, on behalf of the president. I want to thank you so much. But I'm praying to the government of Uganda era mzeyi nkusaba ministry mbasaba target yonna edde ku health sector. Ambulance zetaaga oxygen, twetaaga sinti buli muntu alina okuleeta ambulance bannange. Ambulance zetaaga okuba nga ziri packed in such a way nti omuntu ne bwebeefunya accident ate omulwadde tafa, kubanga hampu yiyo eyasumuludde okufa kw'omwana wange. Yes, we are now focusing on the health system and we are going to be behind you, Madam Acheng. I am 100% behind you because so far so good. Naye mbegayiridde tufokasinge tulabe engeri Mzee Museveni esente tuzizze mu malwaliro ne system. Ninayo ne idea gye nalabye. Why doesn't the Ministry of Health n'ekibiina ekitwala abasawo lwaki temulowooza mu kuprivatizing a nursing system eya Uganda? Because the biggest problem we are having is the nursing system. Katugambe nti nurse aba yeeyisizza bubi nga abalwadde bonna bwe batera okugamba. Nurse yalitidde nnyo bw'aba ava mu kampuni gye banaasobola omuwaabira kuba gye bampangisizza. Naye kati bannansi olwokuba bali attached ku malwaliro omuli abasawo nabo beekweka under the doctors. Kati when nurses do mistakes we blame the doctors. Nurse ne bamugamba nti nno omulwadde oyo muteekeko eddagala ku ssaawa 2. Nurse najja n'alimuteekako ku ssaawa 4:30. Kyokka nga doctor yakoze omulimu gwe. The doctor has done their part. President Museveni amalwaliro ward zigende mu camera. Why don't we have cameras in the wards? All those are opportunities for young people in Uganda. Abana agula cameras ne bazinstallinga ne companies ezina monitoringa. Because this kind of thing is important to monitor. To privatizing nursing nga nurses bonna waliwo companies ezisobola applyinga mu ministry ne baziwa license buli asoma obwa nurse registeringa in either of those mwana ne tusobola okufollowinga. Are they doing their work? Atakola nga agobebwa. Bedside nurse eyabadde ku mwana wange, we were paying 50,000 every day from a private company. Wabeewo companies zina ba bedside nurses oba ba nurses nga ba 3,000. Wabeewo n'aboogumu because abavubuka bangi nnyo abanoonya emirimu. That is job creation and opportunity. Kakati oŋŋamba otya nti waliwo nurse eyeeyisa obubi? Omulwadde aba omujjanjabi oba omulwadde baba bagenda kuwaabira mu kampuni. Kampuni immediately emukyusizeewo ereete nurse omulala asobola okukola. Amalwaliro jjukira tegalina many doctors, but they have many nurses. But there are so many that would want to get those jobs of nursing, who are willing to work, who are willing to be on the front line. Kusaawe n'abasinga batya COVID, batya n'amalwaliro. Naye ate ku kkubo waliyo bannansi abali ready to be on the front line for COVID. So if it was private as a company, ojja kwesanga nga abo bannansi bagenze okukola ng'abantu tebafunye buzibu. It's just an idea. I don't know how things work, but I'm thinking cameras in the wards is very important. Okulengera touch here between doctors and nurses, and it is monitored by security over company together with the hospital.
Thank you so much. Mwebale kumpuliriza. Waliwo abansaba okwogera ku F9 naye F9 sijja zoogerako lwa nsonga nti nabo balina right yaabwe kubeera mu Uganda. Uganda si y'abagezi bokka. Naye nja beebaza mwenna. Thank you for watching, and I hope my message is not taken for the negative. Let us focus on COVID. COVID jali baganda bange mwegendereze mwambale mask. Mask yo yabadde proven nti etaasiza ddala. Mask mujambale, musanitizinge, munaabe engalo. Sirowooza nti no president akyasobola okuggalawo eggwanga lyonna again. No, I don't think so. Yes, Kampala bayinza okuggalayo ebintu ebimu okusobola okukendeezaako nga bw'olaba ezo zi malls, okay? Ezo zi arcade, because SOPs be bafeeri nzo zikozesa. Public transport SOPs zabalemye okukozesa. Kati ayinza okutoningamukko oba probably ne bajjawo public transport nekenderamu naye ng'okuggala eggwanga tekikyali kintu possibility, because now all countries are learning how to live with COVID. So must we. So within living with COVID, we will get sick, but now we need to give people information on how their bodies can fight COVID. And we need to do it as early as now. Thank you, mbagala nnyo. Temwerabira Gagameo studio is open. Tulina ne cameras ezo nabayimbi mwenna nabagamba dda cameras ezo weeziri za sente butono nnyo musobola okushootinga. Ba producers mukole deal contracts n'abayimbi kubanga tebalina sente, mubakolera emirimu ku mabanja balisasula ng'ebintu biteredde. Nze ze deal ze nsobola okukola. Ennyimba oluyimba oba muluko owninga 50-50 taluyimbanga kasita luligira sente yonna naye mukole contracts ezo so that wabeerewo ekitambuza omuntu obulamu. Make contracts ez'amabanja. We will all agree. So mwebale nnyo, temwerabira Cleberson Wear yakola enkofiira zino temukagwa, akola nezi mask soko ompeeko wali tompa hiyo mpako zangawe akola ne masks. Let us fight COVID together. Nsaba mwenna aba politicians tuddemu amaanyi supporting muzeeyi ku kintu kya COVID. Tumulemese mbirala naye ku COVID tumusupporting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stopping. On 7th. If you end this video, you will be able to choose if